Lubalusewa TV mazima ku mazima. Ya ayyuhalladhina amanu Muna Uganda oyina ebizibu ebikusibyeko akanyaga onoonya webyetakkululizaako wakyabuze kankwanjulire Haji Mukisa Karim omulombi w'edduwa Kayingo kati olyeyo obufumbo buyuga oyagala zadde oyagala mukisa mu buli kyokola olina ebisiraani lutwe bakufera bakubaka ebintu byoyagala bikuddire ofuna ebirooto ebyentiisa oyagala visa ogende emitala w'amayanja oba oli mitala w'amayanja ng'onoonya mpapula za butuuze yemenye ekindeke ki Haji Mukisa Karim ye mulombi w'edduwa Kayingo bino byonna abisobola Haji Mukisa Karim jangu akutereka akabaani weesiima obulamu bwo bwonna obusigadde ku nsi. Haji Mukisa Karim asangibwa Bujuuko ku luguudo oluva e Kampala okudda Emityana. Okumanya ebisingawo mukubire ku ssimu zino wammanga 0778 92 91 Haji Mukisa Karim jangu akuggulirewo ekkubo eryali lyaziba. lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'. Aje Samuel Gemanya wano ku Lubalusewa TV. Tuli ku mikutu migatta abantu okuli ogwa YouTube channel yaffe, TikTok sako ne Facebook page. Mutugoberere tusobole okubanga tubaweereza mu mpeereza ey'omulembe. Happy New Year to you all people. Mwenna abatugobera ku Lubalusewa TV ne musizeebwe okutwaliza awamu omwaka omulungi ogw'emirimu mukulike ennaku enkulu zonna zetwayiseemu suubire nti muli bulungi nnyo nnyini ddala. Mukama yeebazibwe akyatukuumye okuba nti tuli balamu ffenna. Abaviiriddwako abaabwe tubasaasirako ate abo batuuse ku buwanguzi nammwe tubasanyukirako nti Mukama yeebale kubanga batuusaako. Aje Samuel Gemanya ngenda kuba nti mbatambuza olunaku olwaleero ne muganda wange ajja kuba abeeyanjulira twabate program nga betugenda bingi ebitambudde mu ggwanga nga tufundikira omwaka guli tuyingira omwaka omupya. Ngenda kugamba nti weekwate bamuyita Haji Mukisa Karim oyo mwekwatire ddala musomi wa dduwa asangibwa wali ku Mityana Road e Bujuuko. Haji Mukisa Karim mwekwate musomi wa dduwa mukugu ogenda kuyamba ku bizibu ebyo bikutawaanya oyina amasitaani genda wali e Bujuuko ku Mityana Road asobole okubanga akuwonya ebisiraani ebyo emizimu egikulumba weetaaga nsimbi emikisa jangwa kuwa emikisa oyagala visa genda bweru wekwate Haji Mukisa Karim wali e Bujuuko ku Mityana Road asobole okubanga akutangaliza emikisa gyona buli kimu kyonna oli bweru weetaaga butuuze Haji Karim gwe mwekwate bekwase enamba ze kwe ziri awo ku screen yaffe n'akalamu kajja kuba kayitawo nga tubalaga kiki kyakola. Olunaku olwaleero sirina mulala ndine Mustafa Bukenya tugenda kuba tuwaya mu nsonga ezitambudde mu mwaka guli nga tugufundikira n'essaawa yakakati we twogerera biki ebitambula mu ggwanga. Nze Aje Samuel Mustafa sebo tusanyusa okulaba ku Lubalusewa TV nate nange nsanyusa baga Happy New Year. Happy New Year tusebo ng'ombuzeeko muganda wange emirimu kudigida ekizibu kyennina Mustafa abantu bakumbuuza nnyo nnyini ddala abantu bakumbuuza nti Mustafa twetaaga ku nnamba ye. Abantu olina akubuuza Mustafa gokola naye aliriddawa olinaga Mustafa kiki yeetaaga ki nogamba nange nkoze ntya Mustafa nange ndwawo mulaba abamu bamanyi nti bwe mba nkyaziza Mustafa kirabika mbeera nebana si bwe kiri. Mustafa alina gy'abeera nze ate mbeera walala so ngenda kubambawo ennamba ye mumukubireko mwe mumanyi oba mwe mumanyi kye munaaba mwogera naye nze tebinkwatako mubenga muwayamu naye abaagala okubanga abawa ku bigambo ebyamakulu waliwo eyansabe yaŋŋambye nti Mustafa tubulye ku business wabalaba obwongonoza bungi nnyo. Enamba ngenda kubangi bawe enamba ya Airtel enamba eri 0752 34 89 7 njiddamu gumu enamba eri 0752 34 89 namba ya Mustafa mukubireko tomanya yinza okubanga ina kayinza okwongerako nga muwayizaamu nkoye namba zimunkubirako ne WhatsApp feya feri gyenteekayo 0753916065 eyo yakulanga ne Lubalusewa TV fe tulanga business zammwe nisobola kubanga tuzikuba abantu maaso. Mustafa tugenda kutandikirawo tutandikirewa onvumisize ebbanga ekyamazima ebbanga lyombuzeeko badde nkunoonya bampisaamu eggaali omukazi yampisaamu eggaali awo bulijjo nali simanyi nti ndina dokita n'obukulu bwe bampa nali simanyi so bangamba nyina kutuuma mannya gabika ngema mmeme nti nze niga akashi
kakolwa nawe akakuwa kala nange nabiraba kakolwa bwe kakamuje onvumisa ki nakola kyensi hakati olaba now this message goes to whom it may concern oze mu kinyanyimbe olugala sijja dusobola ennaku nkulu tukyali mu festive season okay whoever ya post inze yo post samutegedde but post bajingambye okitegeera ne bangaye kyo kyamaze bangaye nti mukazi okitegeera NNC nyabo you don't belong to any first family and you are not in the queue okitegeera and you will never be okitegeedde nti abantu wotambula like when you become near a prince you don't become a princess you remain a servant so you should differentiate between taking orders and giving orders you understand abale bajja bivunula nze sijja soba bivunula you undermine me because of size but not all that glitters is gold and there are moments when you need to dress like a pig if you want to defeat a tiger. Okay. You understand? Yeah. Now, I don't have any kind words for that. And I hardly give time to those. Those might be some of the products of one night stand. I hardly give time to those people. They might be good products of one night stand. I don't give time to those people. You understand? Nange mpulira mu ka understand. So, nyabo, toli wa amanyi nga gwe okola ki? Don't just put yourself on crossroads. Tolina kyoli okugamba okukwera kumacho tiisa omuntu okumuwa ebyokwogera kyogera kina enesi tekomye ku ggwe. Okay. Tekoma. Kubanzi banvumye ninga simanyi akaki. Nze naye bulijjo ntwala wano nga bulijjo madde sikimanyi. Omaze ebibi. I hardly give time to those products of one night stand. I don't. Ebyo ebigambo bya Mustafa olunaku lwaleero tugende kuki? Tugende ku bizimbe eggwanga. Okay, abanayagala noza munamuvunulira. Okay. Nsoka okutumirako Master Musinga netulaba kweyongerayo. Master Musi Kyadondaawo tukwagala nnyo webale nnyo kubanga otugoberanga Lubalusewa TV tukwebaza byonna byokolako. Mustafa nina muganda wange bamuyita DJ Bash akolera wali eri Kasangati mu Afro. Naliyo ku Sunday n'endawusi. Waliyo band. Okay. Waliyo DJ Bash. Naliyo webale kubanga okikuba bulungi nnyo. Tugenda kutambulirawo tugenda tandikira ku mbeera eriwo mu ggwanga Isaya kati nga ne kati waliwo ebiguddewo nti bwe twatufundikira President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yawa obubaka bwe obuwunziko omwaka n'abanga atuyingiza omwaka n'obubaka ng'omukulembeze w'eggwanga. President yagamba nti ba RDC tebalina kye bakoze bakola mirimu ki nga ne ba president ate yeebuuza bwebuuza ba RDC be bakola ki ba RDC ne kyembuuza ba RDC balina obuyivu nabo nti qualifications oba RDC gye ziri oba bulinga ero sina buyimbi kwanza manye emirimu ebiri egiteraga interview kubeera bwero si wano na kuyimba bibiri ebyo nzije mmanyi kuba n'akabozi kaliko interview era oli asooka n'akwatako n'alaba oba n'asobola Dinako. Ebintu byokka ebiriko interview, ebitaliko interview. Bibadde bibiri. Nze mmanyi bwero si wano. Na kuyimba. Ebitaliko interview. Naye ate kyekira kiri. Akabozi nako kaliko kuba oli asooka n'akwatako n'alaba omulira n'akola ki? Anakusobola. Kakati obwala DC. Kati obwala DC tebuliko. Iyo dumping ground. Kisitegeera. Kuti waliyo kisimanyi ku constitution kyegamba kubwala DC.
bo buli alemeddwa alina kuba RDC. Bote bulina sensa anti ndaba nnyo ngeno kula anti RDC nti yali lieutenant yawummula. Kitegeere bulina kuba mukadde kakokuliza akasooka. Kuba RDC. Kuba RDC olina kuba mukadde. Kuba is incompetent. Batuuka eno mu byawasini kali bafuuka babboloka amataka ne batuuka ku extent egabana ettaka naye nafunako poloti. RDC. Nkwata bulungi nja kubuulira. RDC bagabana amataka g'abantu. Ng'ate mpulira bajja kubayamba. Ate nze emyaka egisasala ebigambo. Kugambye bwendi. Eno gy'abasindika bafuuka babboloka battaka. N'atuuka okubanga bwe basala ettaka ne poloti ezo zibawali ebbali. Ne bazimbako. Kyonna kyayagala nti ettaka liba lirye. Abo liba lifuuse lirye. Mbadde bulijjo manyi kooti yeegaba ettaka. Balyegabira ba RDC. N'ekyo zitegera bo bwa RDC tebulinaako mpappula nti omuntu okuba RDC olina kuba kino. Ndaba abo batwala ekyankwazi baate bagenze kusoma. Basomera wiiki. Gwe wasoma asomera wiiki. Kyesitegera. Owa RDC ye soft landing buli aweddemu ensi alina kuba RDC abanga nti akyasobolayo mu byamaanyi. N'awummuliraawo. Eringa dumping site kati. Kubagwe President Museveni yagambye tamanyi kye bakola. Obubbi bungi mu byalo abantu babbe mwanyi z'abantu. RDC tebalina kye bapayana. Yavumya apo. Tebalina kye bakola. Kituufu tebalina mulimu. Tebalina kye bakola. Tebasasulwa. Kandi babeera n'amagye RDC mu mulinda namula agenda okujjanga mulaba nti anti RDC gye bagundidde dumping site ya gavumenti. Buli alemeddwa gwe bakubya akalulu akaddiye eyayamba ennyo yakimenya amazzi mu lutalo awo kyekifo kye baategeka kyeka yaabwe babateeka dumping site yaabwe kuba bwe bagundi enejja sibiranga wala RDC gwe bagambye nti bamugendeko mu kakiiko bakebere eba yasoma kyeka n'obulinga bakyama kasitoba ng'okyalimu amagezi ageyambaza engoye neweesaza ekkubo kiba kiwedde oba kyama nibatte bakola ate basaba mpappula ki gwogabwe banna inzu gwe kasitoba ng'okyalina amagezi ageesaza ekkubo neweeyambaza engoye nezikutuuka abo omaze ate waliwo kye basaba kyeka n'obwa RDC erevo gye butuuseeko. President Museveni bade sikiwulirangako yagambye tamanyi kye bakola era takiraba obwa RDC wetaaga bubeeko nabyo byetaagisa empapulo omuntu RDC alina kwetaagisa kino naki nga webaga nti okuba edimansi olina kuba bwoti okuba permanent secretary kyetaagisa kino kali bo obwa RDC olina kujja babambaza ne uniform zino ziringa ez'amagye zokale emu eyo kuba tujjisa gwe kyonga njala nze manye nti obwa RDC okubeera RDC kyetaagisa kino kuba RDC w'amaanyi seba atuuka nga kabe DP samusinga amaanyi kaagani RDC awandika application kisitegeera okuwa ekifo mpulira balonda bulonzi baba appointinga bwa appointees nti gundi ayo amma dumping site ya government. Okay, bwe tuvaako President era mubaka bwe yagambye nti bail police bond agijjeewo ku misango ng'egy'obubbi egyo yagambye agijjeewo. President alina obuyinza obujjawo gundi eyo nga teri mu constitution nandi kati obuzibu obuliwo eno President wagamba nti tebawa abantu bail is a directive tebawa bond is a directive kati kiri mu constitution bail the bond eri muki no ku police daba walekako police bond is for free kakati kyetaaga w'amateeka atapute ku bond ku constitution ne directive ya government kiwe ekiholodinga kinnaakyo ne directive ya president the president bwa directive yes ne constitution kiwe ekiholodinga kinnaakyo what the president asochusa constitution yes n'agamba kiwe ekiwithholdinga ki kina waza amateeka gannema maye kyannemya amateeka muntu kusala musango n'abanga yaguzza n'agumanya okusinga yaguzza ate omulamuzi asobola okumanya omusango n'okusinga yaguzza ate gy'ataabadde ebyannemya amateeka ali watufuna w'amateeka omulamuzi asobola okumanya omusango ate ng'obusiraamu bwagala obujulizi ku kyotalabyeko naye aba kooti bye byannemya amateeka ebyo omulamuzi agamba nokuga nti wakoze booti n'ogera awo wekawe wannemya ki amateeka kwefuula yabaddeyo nga nawe kenyini oli mu ntebe otudde awo kawe kati twetaaga omutufuna omuntu atuinterpreting nti directive ya president netteeka
kiwe ekiwithholdinga kinnaakyo tolaba nti alinga ate poliisi yagiwadde okulya kuba luli eri poliisi bondi ebadde for free ng'ogenda n'ogamba ni omuntu wange amaze 24 hours mumpa omuntu wange awoze nga bw'ava ewe wawe babadde tebaliira manya poliisi eyungira muli eruli ebadde terya ng'enjala olaba egita kuba ndaba kati Mustafa nti bagenda kubanga bw'ogendaga aliyiba mubi tebamuwa poliisi bond president kali gwe katone gyo jagera luli badde bagamba DPC n'olinja n'oyegendayo ne bagala PC n'ogenda ekawempe olaba nti wano okulya tugenda kweyongera anti gwe 10 na sente zo mu nsawo owozza omusango kuma sente yo muki mu nsawo bijja kuggwa byonna gwe bana sente gwe 10 ne sente yo mu nsawo togita nnyo buli kimu kya kuba nkisobola kati bwe mba sikiina anti ate omwavu tomumanya ate omwavu afuna kyekimu n'alinamu akasente okuze tuukawo nga tokimanyi ti akasente kanjawulo omwavu tasobola kubeerawo nga omwavu ne maama otakwagala bino byebagamba oyagala nnyo naye abatakwagala abakkeneka maama owanga nzaala anti abatena wakusuulira niye omuntu omwavu atama maama tasobola kukeneka maama nga batoba omuntu omwavu mu nsi atama era webaze nnyo omukazi wakwagadde ng'oli mwavu ani ani okukyegamba omuntu omwavu takola ki era omuntu akwagalira mu bwavu aba w'amaanyi president w'eggwanga era avudde n'agamba nti yayogeddeko ne Ssaabalamuzi n'agamba nti beyiro ezigabibwa mu kkooti ku bantu nga bagenda mu trial producer trial gwe musango ogenda okuwulirwa omusango ogenda okuwulirwa teri kuwa muntu beyiro era yagambye yayogeddeko ne Ssaabalamuzi ekyo kigenda kuba kikola ki kivaawo ezo zonna directives si tteeka kati kigambe twetaaga omuntu atuinterpreting kati ekitegeeza president asobola okukijjawo oluvannyuma anti eyo directive ekolako fe ebbanga eggere bwe ba terinafuuka tteeka esobola okukolako ebbanga eggere nga olaba eza covid wezakolanga kati mutambule kati mulye kati mufuke mu covid batugamba kati kati mulye batugamba kati mulye angamba kafyu anti kati omuntu okugamba we bakakusaawa munana bakugamba nti lye ekyeggulu siwe kiri ate ne bakanjala kakati ezo ziba directive zikolako ebbanga ki eggere kale kyebwa nti kyetaaga tufune ngaamateeka atuinterpreting presidential directive netteeka ki ekyamaanyi kubina ki ekibiitinga kinnaakyo oba ki ekiwithholdinga kinnaakyo kino ekitambula bwe tuvaawo twali tuyingira omwaka ebikujjuko byadde bingi tuyingira omwaka Ssaabasajja Kabaka yatuyingiza omwaka wali mu nkuuka yawuumye wabaddeyo namulabi bulungi ate mbulemu nkuuka nasaga nti ndi Muganda naye by coincidence not by choice naye njagala Kabaka okitegedde by coincidence weesanga bwesanze anti sinze yakwani mama wange taata wange obadde nti nzina bayinze kayungirizi nange nesanga banzadde mu Buganda naye singa wali toweesanze wali toyagala kufuuka Muganda kyegamba ndi Muganda by coincidence kati enkuuka nagirabye Ssaabasajja Kabaka yatuyingiza omwaka omulaye wakanyiriro kazze nnyo live and fresh namulabye bulungi nnyo abayimbi bayimbye mukwano gwo najja n'abakuba omuziki awo nze nalabye abantu babiri nze abasize okunsanya nti nagamba siyogerera abantu Miki Wine na Saha bokka be basize okunyuma Manisuru yakubye omuziki King Sa ayina nno lonchi ate eri lugogo abiri mu omanyi mwagala nnyo oyo omwana era mulaba ka mugambe Manisuru ngenda mu concert ye akubire nako mwagala manyi those abayimbi abasinga kaunda nyamba witness their genesis kati saa mujjukira wali ngawo musajja amuyita government yamuletanga ayimbe kabala no kabanga kagundi ka container saa na ayimbaawo kati musajja nga yalinga ine motoka ebi bibiri ayina ki elegulandi ne FX naga nti FX ajiwadde saa endulu neraya kati I don't know how it ended maybe I think it ended in tears kwano yali sejjaka yajimuwadde naye by then nga gundi signal etandise okupenetratinga olimba lwa signal lwa saa
ate gwe nakunyumiza emboozi y'abayimbi ojja kutya kuba bonna abo mbamanyi bonna ani kati nzo gundi Bafana olimba leo basobola okundeetera abatulugunya Wiponi yalundeetera yali MC Wiponi yali omugenzi ngono tata ona musajja yali muzee yali abeera azanyira mbakayimbira ow'amalibu nga yamuzaala ekyo taddewo kyaki anti yali munnyonnyolo mutegeere amulaba akola mutegeere kakati nandeetera CD ya Bafana ne ya Moze nga kuliko abatulugunya okitegeera kati ate wennakutuwa okukyunsudira emboozi y'abayimbi bano ba Khalifa abo kusomero babatumanga kundi ku kantini Khalifa aganaga ogendanga n'omubuuza nga gundi Swale wasoma naye Khalifa naye Swale Jamalu nga atuma butuma kuki kukaya namulabaawo nga akomentinga avuma nenga afunya amaanyi wonna kwasito bawizo nga ina ero butu ye muja asomeramu eringa erimu natti ndako wizo balizo mwasoma naye nga ina yero butu eringa erimu ki ngeringa erimu natti tevaamu nga aginyweza obugoto ogamba wali waginona bwe naatulo kuwulira emboozi y'abayimbi ani nja kuwulira gundi ani Kenzo Surubada ya mugoba ku stage ngobudde buweddeyo alibali mu Surubada high school Miki Wine aguze motoka open roof emyufu Eddie Kenzo batekayo luyimbe dakikaga naga nti oyave upcoming Eddie Master ayimbe nika tisebo yani yakulira ye president wa gundi bwe nabayo nja kundira kono ku emboozi y'abayimbi nkuwani nja kuwa ya Nisenuli tumusange Makinde tumugamba jatuyimbiremu ngolo aina begombeko aina birowoozo Airini aina Minzani aina Samali Matovu nga nendoza aina abakyala abakwata mpola twatukawe tugamba nti okulinnyawe mwagala njala milioni 5 nanyenyo omutwati ngaalumwako Makinde awo bwe najjo kunyumiza emboozi y'abayimbi bijjayo nga alina pugundi ngakubye njagala gwe oyagala ani mukwano ai byono ne gundi jazema ba mango juice yo msafari wadda biribe bangambye nti ndi mukulu nnyo lwaki tebali wadde gwe anti kye gamba era gwe zaala abaana kati obanga munsi muno bo watulako kameme akatakisi nga bakusaliramu ko mu kitabo nga bakusaliramu ko mu kitabo bali nebakyawuzaamu nebagawo natwale ko wanya kukulukuluba wanya ku safi walabako ku gundi ku kigenyagenya walabako ku nakawunde wanya ku mataga gibike nga toyina mwana baako byotereza bwoba ebyo nabyo ebyo nga wabikozesaako babikolako nga watulako kameme wanya ku safi wanya ku kulukuluba kusabirako baako byotereza anti ffe ekampala tuze kulya nnaku nkulu muno mwe batuzaala ekampala tetuze kulya nnaku nkulu ekampala mulimu omuntu ngaze kulya nnaku nkulu ate ffe muno mwe batukolaki mwe batuzaala lwenakutera okumaca lwenakususira emboozi y'abayimbi abo ani siza zabafana gundi siza mani kati nze ate okusooka okulaba ku mmotoka gye bayita kukuluga nubiyaniri yagiina gampya jukira alina ya bulaka gampya okuze twekumidde mu kibuga ffe muno mwe batuzaala muno nja kunyumiza ku mboozi yayite baawe wa Saimo tuli mu nkuuka mu staff enkuuka wabaddeyo vaawo mpito w'abayimbi okuyimbaawo King Saba amaze okuyimbaawo sibo alien skin yayingiza enkuuka omwaka bagaba ne bulijjo omusajja bamuleka wa omusajja asobola okuba omuziki bwe guti nakati akubbe ku kyamutuuseeko ayita nnaba neewuunyiza abasajja bawagaabo nabagamba wano nti ab'ekibuli gye bali nabagamba ndi musajja mukulu ensingi labye nti lole ya kibuli ye ejjula n'oleta n'endala tulibadde Kampala bava kwaba bazze ebyo olw'ebikujjuko tuvaawo alien skin amaze oyimbaawo enkera wabaddewo ekivulu kya Empere festival kyabadde Buloba eri mu Forest Park
Palasa ayimba nga omanya ine oluyimba luno lwayimba abo lwabanene ddo yaluyimbye nenga ganga ya Alien Skin eri wali backstage wali abalala bali wano waggulu otole lubeera awo twatuuse Palasa asiibula engumi yatokosaawo kakati nno nekye nalabye mu staff era Palaso gyoli yena omusajja avuga emmotoka naye nalabye Palaso tagenda Palaso badde bamusika kuyingira mmotoka naye nga Palaso akuba engumi Palaso asobola engumi anti nagamba omusajja yajjeewo geeta awekka nagamba sajja siniya dereva oyo bano begomba bakibanda bani Alien Skin kati muntu omu Palaso abanga asobola kubassa kuta abadde tawagana kuwaga kiraga nti abasama ennyo tebaba b'amaanyi abasama ennyo tebaba b'amaanyi omusajja abadde tawaga naye yabawonigidde ku stage nti bannaye engumi muwedde kyokka nga Palaso alina abantu nga bana naye nga eri ganga nnene bweti ganga tebalya babeera mu kulekaana gwe nobeera ate gwoggala omuyimbi ate tova ku kamera olwo training ogikola ddi ogikola ku ddaaku ninako mustaff nobanga gwoggala omuyimbi ate tova ku kamera kati training olwo ndowooza agizuukukira ddaaku bajja kubakuba nagamba wano nti ab'ekibuli bangi ekibuli wekyomanyi eyo kapito y'abataasoma esooka yesooka eyo kibuli bangi bugenza okukyate nga bikyuse nti ate akabira bakalumbye emmotoka zonna bajasiza bazikoze biti bane tuli kuki discipline bwe tuddako wali emepega ekyamazima mu nkuuka ne mu mpere era nze so akunenya security organ yonna neki si ba amagye si ba uba si ba police abantu abo bateekawo nnyo security niyo obuzibu bwe tuyina nti singa omuntu oyafulumya essasi ne likwata ku muntu oyinza owulira abantu naye kisinga okuluma nti abantu bakola bye bakola naye banenya security nenga security eyeze bakuuma naye okulaba ng'oli omusajja akutte emmundu ate akulaga ayagala kumukola ki kumupushinga eri nga ate yalina emmundu abantu abasiru zenaku enkulu kyovala wenaku ekumanya zifiiramu nnyo abagwagwa enaku enkulu oli asobola okola nga alina emmundu bbiya n'amugamba nti lumba bbiya nga yamugamba aleka akutte kaseke kyovala babaziika nnyo mu nnaku enkulu muno oli aba n'emmundu olina olabanga mu staff tetwolokedde olutalo lwa gangsism eziri mu gundi ate nga gavumenti ekiraba ekitunudde butunuulizi ate wetwolekera olunaku olutalo lw'abaganga ffe tufiirwaki naawe oli ganga sita tonti abaana baffe abamu be bano olina omwana wo ganga sita ngamba abaana babazadde eyo gye bali gutolemumirirwa abantu teri agenda mu bibinja ebyo nga zonto ulimu bategeera buki nzi Katonda atusasira ne bekkira eyo nga bwe beerumbye ewaabwe tujja kunyumirwa intaneti naye Palaso alabika si mwangu anti omuntu yenna kasita alaga obuzoole naawe omwanukuza buzoole okitegeera ate Palaso bannange bankubidde embwa ezo Palaso omunoonya mukola ki abantu bamanyira nnyo omanyire ensi eno olina okumanya wookoma kwati nze simanyi bwe muyite obwo obubira kati babadde baliriddawa ye bannaye kankyebuzemu kabira security yabaddewo obudde obwo sajja gye bali nze mbalaba ku masimu okwo bonna ababeera kabira tebasama ebitooke bigwa basama kino tubasse kati bebaliwa kati ekyo bagenda okugamba mukama wawe saga nti mukama wawe basinga okutegeera kati tulambe kumakya lipooti gye bagenda okuwanga bukedde yugadde basaakoya ebivulu nga bitano alesozi n'embwa zirawune kati wabe kyezigenda omugamba oba kyekyo baga nti babagwirira ambushi ate anti mu ambushi kitegeeza abakutana gundi anaaweya kitegeeza waliwo weakness kubanga mu security gwe weebako omulala atunula kyogamba ono yeebasa aba akubiddwa kalifoomu kigavuga nti waye batulumbye aba azuukuka buki bezuukusi kakati kabategeere ate awo gavumenti enabakwata akawo wakyali muntu ku muntu kiza gavumenti esobaleka nega musoke mweragemu ku maanyi ate mu America tewabiraba tupaaka ku ttaka notorious byayi ku ttaka America teriiwo lapu takubibwa bannaazi bonna bakuba kiza gavumenti mweteyina nnyo tetugenda kufiirwa abayimbi nga ba rediyo bwe twamufiirwa wekyogamba obuyimbi waffe ennyimba tezifuluma
Gulwaki wesiba nnyo ku ekyo gwa mutegeka abeewo. Oyina endagaano naye ne Katonda. Goti gwo muyimbi bwafa ofiirwa ki? Mpaayo kimu ky'ofiirwa. Music oyo omulungi gwabadde azza atuyimbira tuba tumusoma. Muziika naye. Music asigala. Obadde nga ntumuziika ne CD oba flash. Music asigala. Bolimenya ate oli mwatali wawo. Era oyo yaba akomye. Okitegeera. Enyimba tusigala tukola ki? Togwanga mu maanyi ebyo. Aje nagayo tebikumalamu. Simayo muyimbi afudde afe. Ya ayyuhalladhina amanu. Munnayuganda olina ebizibu ebikusibyeko akanyaaga onoonya weebyetakkululizaako wakyabuze kankwanjulire Haji Mukisa Karim omulombi w'edduwa Kayingo kati oli eyo obufumbo buyuuga oyagala zadde oyagala mukisa mu buli kyokola olina ebisiraani lutwe bakufera bakubako ebintu by'oyagala bikuddire ofuna ebirooto eby'entiisa oyagala visa ogende emitala w'amayanja oba oli mitala w'amayanja ng'onoonya mpapula za butuuze yemenye ekindeke ki Haji Mukisa Karim ye mulombi w'edduwa Kayingo bino byonna abisobola Haji Mukisa Karim jangu akutereka akabaani weesiima obulamu bwo bwonna obusigadde ku nsi Haji Mukisa Karim asangibwa Bujuuko ku luguudo oluva e Kampala okudda Emityana okumanya ebisingawo mukubire ku ssimu zino wammanga 0778 92 91 Haji Mukisa Karim jangu akuggulirewo ekkubo eryali lyaziba للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Naye Bobi Wine ono principal alabika alina omukisa. Kuba olaba nti alien skin bamulumba naye tiyabaddiza ne ate olaba kati waliwo akizeewaawo. Namugamba ana alien skin. Namugamba olumbi abasajja abo. Naye olaze obuzoole ogenda kusasulira ku bugwagwa bwo. Si kyekyo. Abo ekintu ekiyitibwa ekyamaanyi otalina maanyi. Kati yabadde ndowooza yeebasemba mbizi n'embwaza zirese zirabuna ate nazo ndowooza ne ziri ebigumba. Tabbo nejja. Baakubye abo. Mbwakabira bali ku ttaka kati. Kali ku ttaka. Nabe ne polisi ye gatsaya akunnyonnyola ate abanene kale ababadde abamanyi be bannyonnyola ati banaye bwe babalumba batya mu abeefuula mu kibanda. Kibanda bamulumba batyo. Ayira banne. Beegomba bakibanda. Si bakibanda. Si bakibanda. Kibanda bamulumba batyo. Motoka mpira gyonna ku ttaka amadiisa ku ttaka. Bali kabadduse nabi mukama wabe nga wala mpaati. Alinga ano n'ekyangwe. Ate okola otya ekyangwe? Gwe tewamulabye ng'emisinde gy'ayawo okuteekako kati palaso omu mulumbagana ate Kampala nnamba era Katonda omusabanga okuzaala omwana omusiru ozaala omulema okolote okuzaala omwana omusiru ozaala omulema kuba obulema ensi yonna ebulaba omwana wagundi mulema ne waakola ensobi naye ate obusiru tebulabika naga nti endwadde bbiri osabanga Katonda nezitakukwata obusiru n'oluwumu anti zikutta abantu tebalaba kuba teziruma ate tugenda ku ccupa bakulaba oli emmere odigida kumba oggwawo kale zirwadde bbiri osanga Katonda nezitakola nezitakuluma obusiru n'oluwumu osanga Katonda nazikutaasa awo obusiru bubaliko ali eno zatagenda kuzza faya tasobola ku basajja balina abo bempulira abo ababeera ku TikTok nga bawaga ate be baliwa ekiswaza omugaga kusesema ntula siwe kiri ate gwe oyina sesyo ate bakuta oli ku ttaka ng'ate era okyanyumya mpozi ng'okutta ekizaaganda ky'abagwagwa kale ate palasi azzeeyo okwetegeka ajja kubattira ate ewuwe ate okijja kuba nsonga ndala palasi ezembwa oli ku security ng'ate n'oli ku kamera nga bagenza okuyimba omunene ayimba ate muli ku kamera era bannaye amagezi bagenda kubaawo ate bannakubwa gumuzannyo abaye gye bali bajja bakuba ag'amaanyi kyogamba bagajja makka amaanyi gava wano gakolebwa wano gwe kwata mmere y'okuba genda okuba ekyuma kyo noga amaanyi bagalinyira nnyonyi nti amaanyi tebalina gye bagajja gumanya nti bangi abagalina ekintu nga tekirimu ssente ngolaba balonda obucupa badaaga si bwakugula kale eryasasula amaanyi ekyo kyonna nga tekirimu ssente manya kyanguwa bulungi nnyo nkutegeeza nti tuli ku Balusewa TV olunaku olwaleero tuli ne Mustafa tuyita mu byawunzise
mu mwaka omukadde 2024 tuli mu 2025 twebaza mukama Katonda nti tukyali balamu tukyassa era Mustafa atunyonyola biki byetugenda okubanga tulabako ate mu guno omwaka nga bwe bitambula bwe bigenda otambula na biri ebyatambudde ganga zino zintiisiza nga otyaki oli wagganga ati wagamba nti omukazi ofuna olubuto kizibu nga gwe toli mukazi ate ofa otyaki bwe bagamba ki nti okufuna olubuto okusindika omwana bizibu nga gwe toli mukazi ogati ate ntidde baleke baffe mirimu nze mbeewuunya mmere ku bintu ebibakwatako kati omuyaye bwafa enjuba egenda kugaana okuva eno mu east era ebula kugenda kukeranga webuli tukole emirimu gyaffe oyo tuziike olinga agamba nti wamwe teri kijja temuziikanga otya okufa abaye wafa kati ofiirwa Sunset Junior Schools balondo nga balina branches 3 bekwate basobole okubanga bakubangulira omwana obulungi obutagambika. Sunset Junior Schools tulina Ematuga, tulina Ekawanda, Sako ne Kawempe. Batukire size no basamwe bali mu office bawandisa abaana bayingire. Sunset tujimanyi. Njimanyi. Ya Kitto Muhammad. Kabuye. Teina tabu. Abaana tubabawe. Yamba na kasene ka Christmas. Yaga musafari yako. Bishi akampa. Kiba kya makulu. Sagamba. Akasente. Obato wampa akobo. Nakasene ati ngeje kana kote je katayogera. Ate katudde ne kasirika. Ne kaba akataliwo. Matuga Estate ngero mu ne Band Properties bano nga bakugu mu byattaka kyapa cyo kyakubulako kuba ku nambe ezo basobola okubanga bakigoberako special title ate nga bobo oyagala okugoberako ne bya administrator no babikolako ne bakwasaganya bulungi nnyo family bazituuza ne musobola okubanga mugabana bulungi ettaka ne mutakayana nnyo byattaka ne musobola okubanga mubikwasaganya batunda poto okuva ku $5,000,000 paka ku $2,000,000 ate ebyapa batunda okuva $2,000,000 paka ku $1,000,000 ye Matuga Estate wamu ne Band Properties. Abala batekamu ensimbi ye Julie Classic Fashions bano nga basangibwa wali eri Mabanda. Safa ngambo bategeera naye anti obuzibu nabugamba mubawa abaana basobola okula batunge ayitetaga okulebezamu mukono alebezemu ku mukono director wayo bugumye batunge engoye ez'omulembe okuli amakanzu amasuuti dresses ez'omulembe zonna babikola bulungi nnyo obutagambika. Ematuga eyo waliwo ekifo eky'omulembe kyosobola okubanga osobola okuteekeramu emikolo bakiyita Summit Gardens kisangibwa Matuga mu Kito bange ekifo bakiyita Kito Ematuga mu Kito bw'otuukawo ndoza bw'otuuka Ematuga funa kapikipiki kakutwala Ematuga mu Kito n'osobola okubanga otegeka omukolo oyina graduation birthday parties oyina graduation, oyina baby shower, oyina okwanjula. Mulimu abantu abambuza ati ate okwanjula bakuteeka mu garden. Kisoboka kubanga nti waliwo abantu abaliranyewo ng'ate ennyumba oba olujja lufunda. Anti bantu bamanyi nti garden. Babbali ne muwaka babawo garden. Okay, omuntu n'otwalayo bagiyita Summit Gardens. Eri Matuga mu Kito gendayo otekereyo omukolo. Bayina ebisulo eby'omulembe, bayina ebyokulya eby'omulembe baka chips chicken, liver, byonna babiyina. Bayina akafo akabeera mu otuula mu bwoti. Olyanga aka fresh air obongo ne budda buto. Mwaka 2025 tandika ne Summit Gardens osobola okubanga mutambula bulungi. Mustafa, abayimbi babadde kye ennaku zino. Nalabye Kireva je n'omukyala nga batabuse bagoba ona simanya tono muvubuka n'ekirala abayimbi bano bobo wasiza lwaki atoleeta bana abantu boyimba nabo sibe bowandika nabe nnyimba no baleeta ate maka si kitegere ekintu ekyo noleeta ganga namba n'ogiteekaawo oyina omukyala oyina abaana ndabanga enkola eyinza obutaba nnungi abaleeta mbeera ye baleeta baliwa bana abajjoyinza okusanga kuona tekuli alina bbaluwa emuyita nga mbeera yekola ki yebayita oyinza okubabuuza bonna nti buli omu ebbaluwa ki yamuleeta ano nga buli omu ayanjala ngalo naye kati Kireva je kenalabye ayinza okuba yafunyemu kantu manya akantu katabula nnyo akantu kasente ayinza okuba yayingiddemu kati ng'alaba alina okufunayo omupya kuba nawudde ono omukyala naye aludde naye nnyo kibi anti omukyala walwawo abanga kikozi kya ffene kikola anti mbate mukyali miwula
Mustafa omukyala bw'alwa nnyo mu maka afuuka nga kikosi kya ffene kyegamba ayinza okuba yafunyemu kantu kati nga mulaba nga kikosi kya ffene kakati Mustafa kireva gye byakola olaba nti bisaanira oserebu bw'atyo okubanga akola ebintu ng'ebyo ali ne bayombera mu kamera gwebaga nti buli serebu kyeki serebu bugaba magezi amagezi gaba malala n'obwa serebu buki bulala gwebalaba tugaa nti serebu alina okuba n'amagezi ku mpaka oboga nti buli alina ebbeera ayonsa obwa serebu bulala n'amagezi ki malala kati waliwo kyempulidictinga waliwo kuba waliwo akasente akayingiddewo kireva gye nga yazitoyeemu nga ono takyayagala kumanya ayinza okuba yazitoyeemukko naye kiba kikola omuntu gw'ovudde naye wala anti siri osoose okukiraba wasooka okulaba eyeefulira munne kale kuba n'abala kisoboka aba bulijjo naye kukireva gye ategeere nnyo naye kukireva gye ategeere nnyo tekisoboka tunula eri nga bagamba ndaba nga tekyandisoboze kuba kati abo betulabirako n'abaana be balabirako engeri gye yasoma embeera z'abantu kyemuza kireva gye olabye ng'ategeera nnyo kuye tekisoboka agamba ki muganda waffe Kabonge ali awo makindye promota Kabonge yangambye ngende mujjeko sitole Kabonge oyo Kabonge bane promota mulungi ate kabayimbi nayaga nnyo kadongo kamu oba mukulu anti gye emyaka oyo ali ku fulo ya wano yakutaano mumanyi nga tuwuzika omwaka Mustafa Bebe Cool ayina list gyafuluma gye bayita Bebe Cool list ekyanneewunyisiza mu ekyo Bebe Cool yagambye nti tamanyi acidic vocal bwafaanana nemba oluyimba lwalumanyi kisoke era n'alussa ku gundi olaba nga Bebe Cool okujjako okubuzaabuza ensi asobola kubanga tamanyi acidic vocal Bebe Cool akiikirira abantu bameka akiikirira abantu bameka Bebe Cool yayogedde nga ye kati omuntu endowooza ye tekumalangamu amaanyi ye bw'ati bwakola ki balowooza ate munange omusajja oyo nze waliwo twali mu ndonge ng'alina obuyimba gye big size nga lukuba twali mu ndongo amasanyazi ne gagenda amasanyazi we gagenda ne bateekako generator olwateekako oluyimba eddu generator zazikira buzikizi nali manyi agenda kureactinga nye yagamba take it slow mutwale obudde wamu kati mwewuunya omusajja oyo bw'ayogera ebintu ebyo nze manyi ng'omuntu ali hambo naye neewuunya wagamba bwatyo ntamanyaani naye era ekirungi tamuwandiikira nnyimba naye Bebe Cool ne bawandiikira muwandiikire okitegeera kakati awo okumanya obutamanya siki kuba batimba ekivulu Bebe Cool abaana be bajja oba Bebe Cool yajja Bebe Cool era yavuddeyo n'agamba nti Bobi Wine tayina kugamba nnyo Ssuuna omulangira Ssuuna nti yagenda eggulu agenze kusabiriza nti Bobi Wine ye yatandikawo okusabiriza era yasooka okugenda eggulu n'abeera n'essale ng'amusabiriza ssente talina kunenya bayimbi banne okusabiriza nakubatandise okuteekamu ebifo yasooka n'addako batandise kati ogwo si mulimu oba ani yasaba oba nti yasaba okusaba siki si mulimu serebu talina kusaba ate at least oli okusiima n'akola ki nakuwa naye serebu tosobola kuleereeta nti gundi mpampa n'agambako wano lumu twali wano ku interview negamba teri muntu avuganya gavumenti nga takolaganako nayo ekyo kiri mu nsi yonna kituufu like it or not wabula batuuka ne baawukana bawukanya mu gundi there are moments waliwo batuuka and they fall out okay kinaga tosobola kukyala mukazi gw'otayagalangako gwe tonnafuna busungu gavumenti bwebe kuyisa bubi etya tonnafuna busungu bugikyawa kutuuka givuganya tonnatuuka waawo sibakizo nasooka kufuna busungu ate ebiseera ebisinga omuntu avuganya sente avuganya gavumenti amala kufuna sente kuba gavumenti evuganyisika nga oli mwavu kati gwebuze sente aba azijjeewa
ezidukozi ovuganya gavumenti. MC Katsi ku nsonga y'emu eyo naye yavuddeyo n'aga nti Bobi Wine yabayiwayo nnyo kibula music industry eri bwetyo. Yali ateeseza naye eki kati sayina endagano ne Bobi Wine. Simanyi Stella Bera bonna siba meeting angako. Kati biki by'oyogera? Kwe yagenti bwe yabeera mu parliament Bobi Wine mutalina kyayogerayo wadde. Yali amutumye kwogera ki bonna baliyo boogera. Parliament okwogera si kwa buwaze. Parliament ekikulu kyayo kukiika. Tebagamba nti omwogezi wa parliament. Ate omwogezi wa parliament kubavunaana obutwogera ate mulala. The speaker. Parliament mukiise omubaka abage. Omukiise amakulu ge kubaawo. Kati ebintu omulina obitegeera obuki? Omwogezi wa parliament ate mulala. Otegedde? Kutegeera. Kakati ono waba ayogedde watayogedde teyina kimuvunaanwa. Tekirina wadde ekimuvunaanwa. Yo omulimu gwe kuba kiikirira nti ab'ebukomansi bakiikiriddwa. Ate gwe akiikirire tolina mugaba byakwogera. Waddemba okusirika obukola ki? Okitegeera? Nkutegeera. Kuba timoga nti waliwo ezimu titles nga zimalamu n'amaanyi nti shadow minister. Ekisiikirize kyeki? Minisita w'ekisiikirize. Ow'ekisiikirize yakola atya? Kuba ekisiikirize nanyini kyo waava wano kikola ki? Wakivaawo. Kati wonga nti shadow minister. Kiki ekisiikirize kyakiwakola atya oyo? Kuba omuntu kyabagambe nti member wa parliament nti agenda kusalawo niyo okuteesa. Okuteesa kiba muteesa ne side mmeka tosobola kuteesa side emu. Mwomi noteesa side biri. Kale mu kuteesa side bichegeza waliwo okukkiriziganya n'obutakola ki? Kati musobola okubeera anirake omwaka mulaba nga mutemukkiriziganya. Okimanyi ekyo? Gwe osobola okubeera anirake n'omwaka ne gugwako nga mutemukkiriziganyizza. Okukkiriziganya si kwa buwaze. Kituufu. Okitegedde sewo. Kati n'ebyo bize mulimu title ezimu ze neewuunya. Shadow minister. Minister w'ekisiikirize. Olwakola ddi? Ow'ekisiikirize akola ddi? Ekisinga okunzesa mu staff nti aliyeni okumanya ayina ganga yasobodde okuwola ku Bebe Cool ganga ye muwerekereko mu nkuuka baleke mukuba bucupa. Ganga kiki? Kale mubayita mutya? Eggaali. Balina kaadi. Nenza ate nze kunze badde mayinti abayimbi bandibadde n'abantu bano nga bala Uba poza bala bayita bani abo bawu ne banga otambula n'abantu bonga basatu nga bebakuuma. Anti bo abayimbi ba Uganda yamanyi okulya n'abantu abangi geemanyi. Nira yayingire nabo era nakuba ennyimba buli munga amutunuulira ati alinga atunula ku ggolo. Ngani akuba? Alien skin. Yakuba ennyimba ngakola ati? Nga buli amutunuulira butunuulizi wati. Abantu abatya. Muntu wate bwayingidde kumbagenda kumubba. Abantu abatya. Abatamulano bati bamani babba abantu. Gobwo ulyanga nga ayimba ekigambo nga agamba good night. Baba mwana w'omukwate ku ngalo ebasimu yo. Gisozeke mu lubuto. Linda buli wayimba kigambo kye? Gwe uli oyanga ali ku stage nga atandise ga good night. Zama ekiri mu luyimba good night. Oluyimba kiro ayina oli mu good night. Ayina love ballad gyayimba. Gwe buli okiwulyange kye kigambo. Weesibe 3. Ebbiri ntono. Ebeeranga koodi. Kyasigala talaama. Ate bali ku payroll. Bw'oba oyina essimu yo. Nyweza buki? Oyina ogambire muno omwana mukwate ku munga. Omwana baba bagenda mutwala. Ale bayizo mutwala. Tebe kutwala bibabibuze. Oli twabanga yabbavu. Eriyo omubbi asobola okujja. Nabba embuzi ate n'ekiyumba n'akireka ku ttaka. Abantu balina ettima. Nejanja kinalabe mu nkuuka nti Eddie Kenzo Musuuza. Lwakuba nti presidential advisor nalabye ekiringa ekitalabika bulungi. Kenzo okujja okuyimba ate najja n'emmundu ku stage yaba omukuumi we. Mbadde ngamba nti stage eyo yandibadde artist omukuumi ono asigala wali eri wansi natajja n'emmundu mu bantu wano naye nga amuliraanye bwaki. Anti yaba ne excitement gyegamba. Ekibuga ekyalo nzo namulako nga atandika.
bamugwako ku stage vaayo Mickey Wine ayimba obudde tewali olaba nti ekintu ekikola emundu oyo yandabikidde bubi nnyo we nabadde nga atoyinza gante ekikola kuba kyakoze togamba nti ekyabaddewo ntolaba nti ekikola gwe gamba nti kirungi gwalabe nti kirungi ate kirungi ki emundu ejjamba naye munanga abayimbi baffe bakyalo kuba Amerika ekuma omukulembeze mulaba nga tulabye ku mmundu okitegeera Amerika namba basobola okuma omukulembeze n'avaawo n'addawo nga tulabye ku mmundu kati ongamba ono agenda okuyimba aba ne excitement aba ayagala kulaga ku maanyi nekira Mustafa ndabanga abategesi baffe abali unprofessional nti kibi nnyo okuba nti omanyi nti bano balina beef n'omanya nti gundi yajja tugeze nga olaba nti King Saya ali ku stage ate n'ogamba kanzizeeko bebekulu olaba nti kiri unprofessional nti kinyumanya ati sibawe time nti omu ayimba emisana omu ayimba ekiro ne wano oba olina kyolaga imagine Ssaabasajja Kabaka atudde wali alaba ebintu eŋŋumi zitambula ekira banaaba gangs oba abavubuka abagoberera bavudde eno ku stage bagweno mu bantu abantu abasasudde omutwalo gwabwe n'ebiri n'esatu tobamanyi kati nze kuka nagirabye buli kimu kyenabye ekisooka estage bakoze empanvu ng'omuntu ali nate ali fuuti 2 imagine omuntu ayimidde ate bw'anaanula ati ensingo era ebintu by'ekyavu bitawaanya stage mpanvu bweri era next time abenkuuka bakakaye ku stage lwaki bateekeko wano buki bubagala naye kakati gwe omuntu obwedda ali wano ng'ate ekimeza kimusinga obuki kiri eri fuuti 2 bw'agira ati ensingo bw'ayimiridde ebintu by'ekyavu bimenya kati abayimbi bana abategesi b'ebivulu gwe kyoba omanye abasinga bonna they are not professionals kubanga lwaki nti abasoma babbeeyi ate okuteekamu event manager alina diguli alaba ekimusasuza kitono nnyo yakisobola okikola naye ng'abantu stage management bantu baba basajja bayivu amanyi kyono muyimbi performance eri bweti n'abantu bayimirira batya banaakola batya live ale eri bweti abamuwalana be bano tulina nibaba schedule nga tekola idinga kuba otegeka abantu ng'abo obenti omuyimbi bw'atuukibwako obuzibu awo gwe ng'omutegesi kiba kikwatako nanti kikwatako naye kikwatako wano mu Africa olaba afiira mu kivu ne kitakwatako omuntu afiira mu kivu ne kitakwatako ate kati omuyimbi oba afaafe omene ebisinga okunnemiza ebivu kati promoter ate naye omunenya kitono si ategeka empalana ekivulu kigenda okubawo ng'empalana weeri badoga nti ekivulu empalana esookawo ekivulu promoter mbanyina munenya kitono munenya kitono kuba si ategeka empalana yagenda otegeka ekivulu empalana agisangawo kuba lwenkuka teyabadde bbato yabadde just performance ono yategese ekyokuyingizawo abayimbi obudde yakozemu ensobi ate kyekimu ekyabadde era ku Mpere Festival nti olowooza otya omuntu nti neeri yennyini babadde mu ntalo tolaba kati ate bw'olaba nti Palaso wano Palaso yayimbye mu nkuuka producer kati bwaba yayimbayo emisana ate tolaba nti Abitex yamuteeka naye ate ono yategese Emperi ate yataddewo Palaso avaawo ate ono yaddawo. Those people are not professionals. Abazungu balabanga ekivulu kirimu abeewalana ne stage bazipatitioninga ne bazaawula olina abeereeri n'ekiziiti n'entwe zonna nezikola ki nezaawukana ne Crystal Pana n'ekyamulidde kuba show yabadde ye ate akulaga yabitegese n'abayimbi yabategeka anti yabadde amaze osolooza kyamuliddewo agenda kusasula ebintu bye byayisiza biki byonna byala ku ndagaano ki zemane omuntu bw'oteekera mu kifo kyange ebyononeka byonna byo bikwata ku ggwe ogiyita mbaga anti bazokuba nga tebaategedde nti binaayonooneka nga tebaakyogeddeko wadoga nti baategese olutalo nti Crystal Panda yategese olutalo olwo ekirala ekyannemesa ebivulu nti olaba abantu wano abayimirira wano ku stage naye balabika abantu abo balamu nnyo buli kimu kuba ekyamazima bw'oba oyina sukaali n'oyimirira obwo obudde abantu abayingira enkuka essaawa 2 olina okufuuyisa oyitawo awo okugenda oba balina bye bateekateekamu awo baba balamu
naga ekintu omuddugavu ekimusobola ntaana ebyo nooba olimba asobola okuyimira okuva saa 2 paka kiro tewakirabyeko bayimiridde Bungereza wabadde wano tewalabye ekyamazima natunenga fa abasukaali awo oba oyitawa anti kibagaa nti sasula VIP kyesente we kijjiramu awo sente we yawuliramukko who is who kibagaa nti sasula VIP enkubo mweziri zo zibaamu n'ogenda tewaba kwenyiga n'okyusa kyoyagala kyonna kyonna tewaba kwenyiga agamba ki Sugar Rhymes ogamba otya abeera Matuga Buwambo tukutumirako webale nnyo webalire ddala Sugar Rhymes awe Buwambo oli w'amaanyi nnyo nyini ddala Moze ku Sunset Gardens tukutumirako webale kubanga Moze onobirevu webale kubanga musafa nga tufundikira abantu bawe akalowoozo nga tunakufundikira tuyinamu abantu abatambula naffe ku platforms zaffe tuyina ku Facebook twabuuziza nti mustaff obadde oyagala bw'aba akomyewo ayogere ku ki producer simewe boyinaki omanyika kyojjukirako waliwo eyagambye nti ku kya federo bamuyita Isaac Sevume yagaye nti Mustafa ku kya federo yatuleka mu bbanga sabaleka mu bbanga just nabagamba bagende banoonyereze ki ekyetaagisa federo okuba mu nsi nti fundamentals za federo ziri ki basics za federo ziri ki kyetaagisa ki federo okuba mu ki mu nsi Kibirige Ashraf yagaye nti oyo professor tebamuwa kyakwogerako gwe mwe bu microphone Kibirige tukutumiddeko bale kubanga okomentinga ate bwe tudda Mustafa waliwo naine erinnya lyo Mustafa Machava ye yagambye ayogere ku byankuuka era tubyogeddeko oza tujja kuba tufundikira bwe tutyo Mustafa abatulaba njagala obawe akalowoozo akagenda okubanga kabatambuza mu mwaka guno paka tunaddingana ekirala Mustafa nabagambye nti bw'oweega kwogerako ne Mustafa teri kirala kyonna kyoyinza kukola enamba eri wansi awo tonkubira kubira Mustafa kwene enamba eri 0752348967 ye Mustafa naye tebakubanga bansumbuwa anjala bintu bya mulamwa Mustafa mumukubireko naye nga temumusumbuwa mukubire nga aliwo mulamwa 0752348967 ndoza ne alien akubireko akube waba ina business mumukubire Mustafa asobole kubanga Mustafa ngatunzika kalowoozo kikowa bana Uganda abantu bakole guno mwaka mupya bakole bazaala abaana tebabalabirire tebazaalira nsife tuli bize tulina ennaku yaffe bazaala abaana ate nga bakola ki babalabirire buli mwaka gwakukola ebyobufuzi gulekaana ebyobufuzi byo birekanire ku mulimu birekanire ku mulimu tweyanze akasembayo akatalekeka nga tufundikira olowooza gangs zino gavumenti eyinza kukola ekyo zimalawo era ekirala abayimbi bayinza kukola batya okubanga bewala ebintu nga bino ati gavumenti gangs okuggwawo lwaki ziggwawo ng'ate bannanyinza balaba zitambuza bizinensi yaabwe gavumenti eyina bayinza kikola neziggwawo ati gwe oyagala okumalawo ekintu ng'ate bannanyinza obafiiriza kuba bo abali mu gangs ezo balaba gangs okubawo bo kibakola ki kibakolera kati bali mawulire bo kyebaagala ate mu gangs ezo temuli mwana wa minisita temuli mwana wa president temuli mwana waani buli omba muzika ku kijja ki gavumenti esobola tunuulizi gw'oli mu gganga gavumenti erina ebizibu abantu bali mulago baagala ddagala abantu babakuma amagulu entalo ziringa entalo ng'eddako abagganga abalwanyisa ssente kati abo emmotoka zonna zayononese olina ozikola kati emmotoka n'omuntu onyumya emmotoka alina ozikola gavumenti yazigula bakola emmotoka zaabwe gavumenti yazikubye ebbomu nema gavumenti mwagifuula ki enaba Mustafa njibawadde mumunonyeko musobola okubanga muwayamu mpolampola nze aje Samuel nkoze ne Robert Musanje wamu ne Katabira akalowoozo kange akasembayo bana abayo b'amagezi nga bangi producer abayo b'amagezi bangi Mustafa anti baagala etambula
oli nakusana naga ne lwaki tokola bwoti lwaki wano okola bwoti nojiro muwa muzindaalo ba mbwezo lwaki tombuuliza bwoti bannange andi ekifo ky'okugamba ebyokubuuza singa akusaba muzindaalo nagamba nange mbuuzeemu toyina kuseka waliwo toyina kuseka gwali mu kkomera sijja kusukawo abankuumire Saabasajja Kabaka wangali يا أيها الذين آمنوا Munnayuganda olina ebizibu ebikusibyeko akanyaga onoonya weebyetakkululizaako wakyabuze kankwanjulire Haji Mukisa Karim omulombi w'edduwa Kayingo kati oli eyo obufumbo buyuga oyagala zadde oyagala mukisa mu buli kyokola olina ebisiraani lutwe bakufera bakubako ebintu byoyagala bikuddire ofuna ebirooto eby'entiisa oyagala visa ogende emitala w'amayanja oba oli mitala w'amayanja ng'onoonya mpapula za butuuze yemmenye ekindeke ki Haji Mukisa Karim ye mulombi w'edduwa Kayingo bino byonna abisobola Haji Mukisa Karim jangu akutereka akabaani weesiima obulamu bwo bwonna obusigadde ku nsi Haji Mukisa Karim asangibwa Bujuuko ku luguudo oluva e Kampala okudda Emityana okumanya ebisingawo mukubire ku ssimu zino wammanga 0778 92 91 Haji Mukisa Karim jangu akuggulirewo ekkubo eryali lyaziba للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع Lubalusewa TV mazima ku mazima.